Akatambika SB4MEDIA teekako ne mukyala we Taylor ketugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero wabula simanyi igwe kigenda kuleka kitya era nga nkimanyi mu katambi kano kengenda okubanga nteekako eno channel yange bangi nnyo mugenda kunyiga ngamba bafaani abawagira SB4MEDIA nga nange kwendi kuba nze faani we asooka ate era nga nammwe abawagira Taylor manyi nammwe mugenda kunyiga tekagenda baleka kyekimu wabula negenda kuba endowooza yaffe kinoomu nze ngenda kukola akatambi kano wabula nga gwe ndowooza yo ngenda girinda mu comment section kubanga comment section injireka nga nzigule wabula nga ate subscription box nayo ebeerawo gwe kyolina okukola kubeera nga osubscribinga okwate ku kade akali awo waggulu kembalekerawo buli video ebeere nga ekutuukako mu mannya yenze Shila Adita era ly'eddoboozi lyo ne face gy'olaba yenze ayogera mu kano akatambi tugenda kwogera akatambi Kobuseegu akatambula akalimu amaloboozi ag'enjawulo agakakasibwa okubanga aga SB4MEDIA teekako ne mukyala we Taylor video eno esakulatinze everywhere era nga abantu bangi nnyo bagiwaddeko opinion bagyogeddeko bagitambuza bangi nnyo mu groups ez'enjawulo mu Facebook groups ku TikTok kweziri ku YouTube videos no kweziri gwe natanaba kuziraba inchimanye sawa yono jajiraba nandibadde njukutera wano naye nga we buli obulombolombo guidelines za YouTube munanga ate sagala YouTube channel no tuberenga tujifiirwa kubanga nayo eina amateeka video basobola okubanga bazijjana ne channel ne bagitwalirako wabulanga ate tekako ne copyright law eri abo bonna ababazidda okupostinga video eno omuntu asobola okukolera etima nakuwa copyright ne babeera munange channel nga bagiziringitanya kyovula banze nasalawo okukola original content ngali mu ddoboozi eryange mu kifaananyi ekyange ne ngamba nze kankole ebyange nga byawukanako ku bintu ku byabalala osanga nze mbeere content owner nga nze nsobola okukuba budget ne nkukuba strike we mba njagala naye ate nze sigwe gw'omutima gwange nze ndi wa mutima mulungi ate njagaliza content mukola ayagala omusharinga n'omusharinga ayagala omuteeka ku page zo ez'enjawulo nawe sikuyinaako buzibu ayagadde omutunda nawe n'omutunda siina kye mukozesa nze insharinga ekyo kyenina sharinga n'abantu bange tugenda kubanga twogera ku SB4MEDIA omwagalwa w'abangi teekako ne mukyala we kazanyiikirizi TV presenter radio presenter Taylor gwe tugenda kubanga twogerako akatambi kabwako mu kisenge kasasamaziza ensi munnange akatambi kaneno abantu bagamba eno pornographic video era nga badde bagezaako okukola kakinaakukka nga bali mu nnyumba ewaabwe wabula ne beerabira nti babadde ku live babadde ku TikTok live kwe bakolidde ebintu by'ekiseegu ebintu by'ensonyi ebintu by'obufumbo bwe ngamba ebintu by'ensonyi by'obufumbo biriwa mulimu agenda okugamba byebiki by'otugamba babadde beegatta babadde beegatta mu katambi ako ng'abasinga mwe mukalabye ng'era amawulire gaze ga publishing nanga akatambi enkawulidde sirabye ebifaananyi naye nkawulidde naye ng'era eddoboozi eribadde mu mazima ddala lya SB4MEDIA era teekako ne mukyala we wabula nze nga Shila Adita nze nabagamba nze situuka ku conclusion ya kintu kyonna nga sikyekakasa simala gasalira muntu musango kubanga anything can happen abantu bakola ensobi wabula ng'ate kyempuliddeko ntutte obudde bwange nembeera nga impuliriza akatambi ako kubanga tekabadde mu bifaananyi babadde bali ku live yaabwe munnange amasannyalaze ne gagenda nga bakyali ku live amasannyalaze mu kugenda ne bakijjamu omuzannyo oli n'azannya ne mukyala we oba amunyonyoogedde oba amukubyeko kakiisi oba amusunye ku luviiri oba amukubye ku lwala oba amukutteko mu kiwato oli yabadde ne mukyala we amasannyalaze gagenze bali ku live n'amunyonyogira oba amutuddeko oba amukoze eki ebyo byonna ffe nga munnange abalabe byabadde tebitukwata okubanga oli yabadde ne mukyala we yazannyeemu buzannyi na mukazi we amasannyalaze gagenze babadde ku live yakirabye nga ekintu ekitali kya bulijjo amasannyalaze okugenda ng'oli ku live era nsuubira naawe wandibadde weekanga n'okijjamu omuzannyo atandika okuzanya era amaloboozi obogawulira Taylor yabadde agezaako okugamba baabwe tontuulako oli mukuntuulako onyiga leka kale entereere olyoka otuule ne bakomplaininga ku masannyalaze agagenze nti amasannyalaze bannange gavaako gatya nga tuli ku live wabula nga ate owuli amaloboozi ga SB4MEDIA ng'agezaako okugamba abantu nti nno abantu kati bali mu comment sections ebikomenti bye bateekawo waneeno katusome tulabe ng'olaba bali mu muzannyo nze nsuubira ku bwongo bwa SB4MEDIA ne mukyala we Taylor kuba bonna bantu bayivu tewali asobola
basobola kukola kintu ekyo kyansonyi ng'ate bakikolera ku live era nga nkikkiriza muli nti Antaylor naye tasobola kukira ku makya najjamu mpale n'akikolera ku live natandika okusinda omukwano ne bbaabwe abantu ne mutandika owulira amaloboozi g'okwegatta ng'ali ku live tekisoboka ate nga nkimanyi nti ne SB4MEDIA byebyo bintu byatasobola kukolera ddala lwaki those are two people media personalities bali bantu babiri bonna ba media tebasobola kukola kintu kibaputinga down tebasobola kukola kintu kisobola bajjisaako mirimu Antaylor akola ku TV ne radio tasobola kukola kintu ng'ekyo Katambi ke kufuluma kubanga omulimu abagufiirwa SB4MEDIA wa media tasobola kukola kintu ng'ekyo kubanga naye munnanga akalulu aba akasudde nze ndowooza people just exaggerating nti olw'okuba amasannyalaze gavuddeko bali ne batandika okwenyonyogera ne bakijjamu omuzannyo amusese ku nviiri amunyonyogedde amukubye kapeeki amutakudde mu bigere oli asanyuse ng'omukyala bw'anaabeera ne mubbaawe nga bali mu muzannyo ndowooza kati mwabawulidde akatambi ako ne mugamba bano abantu baaseguwala dda abantu bakoze ebyekisiru bakoze okwegatta ku layivu ekyo ekintu kikyamu era nga ndabye abantu bangi nnyo abakivumiridde wabula nga nze Shila Adita ku ntegera yange ekyo kinajjeemu era kyentegedde njagala manye gwe okitegeddemu ki mu vidiyo eno njagala okomentinge tetwekubira sayidi emu kiyinza okuba nze nkiraba bulala nga naawe okiraba bulala kyolaba obulala kyenjagala okomentinga wansi imbagala nnyo see you in my next video toweerabira kubeera ngo subscribinga teweerabira kwata ku notification bell kubanga nze mbasuubiza nti tulina videos nyingi nnyo ze tugenda okuba nga tuteeka ku neno ate nga zituyamba both me and you. See you later.